Manya ndi Nakato Shakira kansala omukyala ntula ku lukiiko lwa Bukomansimbi district olusalawo buli mulimu oguba gugenda okukola mu Bukomansimbi district. Ntambuliza vidiyo netuuke ku mubaka wa Bukomansimbi district. Honorable Nanyondo Veronica nakulabye mu mawulire ng'ofunyeyo abantu bonga 10 nga batadde loopu ku nninda. Simanyi basinzidde ku kyo kuteeka mu nti ffe nga bannabukomansimbi. Kati nze nina ndi ddoboozi lya bannabukomansimbi era njogera bannabukomansimbi bye bantumye. Honorable Veronica, bannabukomansimbi balina ebibuuzo bibiri byokka byogenda okubaddamu nti ku tteeka ly'emmwanyi wayimirira luddawa. We baali batwala emmwanyi zaabwe wali ku sayidi ki? We babadde basaninga ku buli bw'enguzi kubanga bannabukomansimbi bagambye babonaabona amafuta bagagula bbeeyi, sabbuuni bagagula bbeeyi, naye lwa musolo kulinnya naye nga ffenna tukimanyi omusolo gulinnya lwakuba nti buli bwanguzi ssente nnyingi zikwatibwa ne ziweebwa abantu abatini okutuukiriza ebigendererwa bya Pulezidenti Museveni. Honorable Veronica, lwaki muli olowooza bwe wavaayo n'ogenda mu media n'owayiriza Lopu Joel Sinyonyi n'ogenda mu balonzi obadde nga Joe ogamba abantu e Bukomansimbi nti Lopu Joel Sinyonyi ye yakukaka okusayininga ku buli bwanguzi obadde ng'obyogeranga nga ne ku mawulire biyita. Lwaki olowooza Lopu Joel Sinyonyi bwe yavuddeyo okututangaaza n'okutangaaza bannabukomansimbi nti bannange ebigambo ebinjogerwako si bituufu, lwaki muli olowooza nti baakutyobodde? Lwaki olowooza baakutyobodde? Femu NUP mwajja okutweyungako njagala ojjukire nti kibiina kya mazima na bwenkanya. Wamenya ennyingo ekisooka tulina ennyingo mu NUP, ennyingo y'obulyake n'ogimenya tewali yakusaba kisonyiwo wabula ffe tugamba nti okomawo ne weetondera ba Uganda. Ngenda kukozesa example gye mutayagala kuwulira yali Big Eye mumulaba kati munnaffe kuba yategeera amazima n'akomawo era bannayuganda ne bamuddiramu ne baddamu ne bamusitula. Ojjukirako ekiseera nti bannayuganda baali bamuvuddemu kati yategeera amazima n'akoma okusaidi yaffe. Njagadde kuwa example etegerekeka buli muntu nti NUP kye yali yeetaaga teyeetangako apology eri president yakusabangako apology. Lopu mu kwogera teyakusabyeko apology, teyakusabyeko kumwetondera wabula yavuddeyo n'atutangaaza nga bannabukomansimbi nti bannange ebinjogerwako si bituufu. Honorable Veronica, walivuddeyo n'ogamba nti kale oli muganda munnange siyinza kusayininga nti oli mukwano gwange twakolane naye ate n'otagamba nti Lopu ye yakola ki? Lopu ye yandyamu, Lopu ye yankaka. Ye bakukaka oli mwana omuto. Imagine omubaka wa parliament osayininga otya ku kintu ky'otamaze kusomako. Bakukaka batya? Era bakuwuddisa batya? Gwe tomanyi kusoma? Singa bali bagambye tusalako mitwe Bukomansimbi singa tusigazizaako emitwe, nze mbadde nsaba atoleke kutuwuddisiza ddala bannabukomansimbi nakulowoozesa bannayuganda nti bannaye bannabukomansimbi abaliyo kirabika ffenna tuli bwe tutyo. Mbadde nsaba akabondoko ke wasindise nawe kennyini mwetereze nti bate bannabukomansimbi banyiivu. Oli mu kubatuula, oli mu kukwata kubba osiigako munnywe obatuula busungu. Nze mbadde nsaba biri by'ebintu bibiri. Chansi y'okwetondera ekyayo y'okwetondera bannabukomansimbi era bansabye nti okusinga okudda mu mawulire okwebuzabuza n'okwogera bye bataakutumyeko kubanga baagambye eryo si ly'eddoboozi lyabwe lye baakusindikiddemu era tebannabyogerako. Ensonga ziri bbiri, okwetonda kukyaliwo era nkiddamu bannayuganda okyasobola okubeetondera bw'oba nga you still feel sorry for Ugandans, okwetonda kukyaliwo. Namba 2, oba owulira nga kigenda kukubeerera kizibu baviire. Namba 3, balinze ssaawa 48 ze wakoze nti singa Lopu tavaayo okwetondera ozzaako ki nabo bakulage kye bazzaako. Neyanziza nnyo neyanze.